Program Fayiro ku Mmeeza gy'okyalaba tukwebaza okuba ng'okyatambula naffe. Programu eno ebeerawo buli Lwakubiri ssaawa 5 ez'ekiro nga gataliiko nfuufu gaakaggwa. Tugiddamu Olwokusatu ssaawa 8:30 eri gwagisubiddwa naawe ayagala okwongera okugigoberera obulungi. Katwongere okugoberera obubbi n'obutemu nga bwekuusa ku mmotoka. Twagala n'okumanya kiki ekirina okukolebwa. Oluvannyuma lwa Moses okukkiriza ne bakyamako mu ka restaurant ekigumba, baamuteera obutwa mu mmere wabula ye teyakimanya era teyaddamu kutegeera. Kati bwe mala okukola oda y'ebyokulya ng'omuntu akalakasa emmotoka okuva e Kampala nga njagala okwetoolozaako okufuna we nfuyisaako ndya emmere yange eno nga ndi comfortable. Ambuuza aba restaurant awo wano nfukako oludda wanti ayitaawo bwoti ne bwoti ogende wali emmanju. Ngenda okuva emmanju eri okukomawo wano ng'emmere byatuuse dda, emmere yatuuse dda n'enva. Kati omukyala nga anniraanyeeko ono yanziriridde, omutebe yali nniraanye nga nnaaba mu ngalo nga ndya mmere. Kati ngenda okusituka bwe nti mu ntebe we natudde nga mpulira sina bulungi maanyi, nga mpulira joyinti zino ng'omuntu anaafunamu oba omusujja, nga joyinti zino mpulira zitandise okunafuwamu. Tutambula tukirira okutuuka ku mmotoka, kati emmotoka ng'esigadde ng'awo mu maaso awo nenfuna endowooza nga nti oba naafunamu omusujja. Kati nenzira ku kiri kye yaŋŋambye nti mutabani wamanyi okuvuga emmotoka nga ne pamiti. Ngamba nga mpulira sina bulungi maanyi ndowooza ngenda kufuna omusujja olumu oba mwe tubeera mu biroole bino mu mpewo y'ekirewo naafunamu omusujja. Bwe twatuuka ku loole nga ŋŋamba omuvubuka nti omanyi nti sooka onvugemu wano mpumulemu katono. Nga mpulira si bulya bulungi, kye saamanya tuba mu mmere gye ndidde muli balina kye banteereddemu kuba tebalina mukisa mulala gwe baakozesa. Chance bagifunira mu restaurant mwe twali tutudde kano ke nagendako emmanju okudda nga mukwasa kisumuluzo ng'ajja mu looko ng'atuggulira omukazi ng'asookayo wakati nga nsemba ku luggi lwa passenger, muvuka ng'asimbula mmotoka. Ndaba wakati w'okusimbula emmotoka ekigumba ebyaddirira awo kuba nze saawulyako nti oba enjoka zinnuma, saawulyako nti oba omutwe gunnumye, naye saddamu kumanya kiki ekyaddirira. Kati okwali badde ng'okuddamu okutegeera nga ndi mu loogi eri self contain nengoloka ng'omuntu bw'onaava mu tulo naye ne ŋŋamba ndi luddawa wano. Kati nga mmanyi nenfuna endowooza eŋŋamba nti ndowooza twasuze wano bwe twavudde wali we twalidde emmere ne tujja, ndowooza twasuze wano. Omuduumizi wa Flying Squad Herbert Muhangi agamba nti balwanyisizza obubbi buno era bagenze bakwata ababwenyigiramu. Ekyokulabirako omwaka oguwedde mu myezi nga 6 baali babyemu emmoloka ezisuuka mu 100, naye kati tusanze nti kuva mu January kutuuka kati still zikyali waggulu, naye ezitufunye ezitu recoverings nyingi. We are more than 50% kubanga twakarecoveringa y'emmoloka 57 approximately emmoloka 10 buli mwezi. Ntukwatayo n'abasibe bangi abo tute mu kooti, kati twakatwala abasibe ababba emmoloka twakatwala mu kooti abasuka mu 20, ababba motorcycle basuka mu 12. Wiiki ewedde poliisi yakutte Kazaawula nga lino lyerimu ku mannya agazze googerwako ennyo mu bubbi obw'ekika kino, era Muhangi agamba nti bakyamunoonyerezaako. Oyo tukyamunoonyerezaako naye abadde mu komera lyaffe tukyamunoonyerezaako
bingi ebijja kuvaayo tujja kubategeeza. Kyokka Muhangi bwe yabuuziddwa ku Mugisha yagambye nti yeye tebannamukwata. Erinnya ndibiwulirako naye tutumulina. Yeah, of course tulina watchlist, tulina ababutunoonya. Herbert Muhangi alina amagezi gaawa ku kwewala okugwa mu butego bw'ababbi n'abatemu ab'ekika kino. Kyetaaga kukola sisitemu ey'okulaba nti abakolera ku stage bali registered. N'ekirala customer obwajja naye at least bamutegeere bagire kye bamufunako oba kye bamutegeerako. Si kugamba omuntu kujja alina ensawo ye ayambadde enkofiira tosobola kumutegeera bulungi ku maaso nayingira mmotoka n'agamba tugende ekyanja kati gwe n'ovuga n'okola ki n'ogenda. Kyetaaga abantu basooke bamanye bawandiike n'akapapula nga rusiiti. Ogamba nti bakuyitaani ovaawa essimu yo ne bawandiika ne bakuwa ka rusiiti. Mu bubbi bw'emmotoka buno n'obutemu e Congo waliyo amannya abiri agavaayo ennyo okuli erya Samunga ne Masikini bagambibwa nti be bagula emmotoka eziba zibbiddwa mu Uganda. Ku ky'emmotoka eziremedde Congo, Muhangi alabula abantu okwewala okumala gakolagana na buli muntu agamba nti alina obusobozi okuggyayo emmotoka kubanga abasinga babeera bafere. Ekyo kizibu tukisanze nnyo nti abantu ba bulijjo nabo bafuusa ababbi. Kasita ogenda n'olanga ku radio oba ku television nti emmotoka ye bagibye ofuna amasimu mangi agava ku bantu nagamba okusinga beyita ba flying squad kyolaba tubarwanyisa nnyo kubanga batwonoonera erinnya nti nze manyi emmotoka weeri nagamba njagala emitwalo nga 5 ngende emmotoka yo ngikomyewo. Kasita oluusi akulimba nti emmotoka nagifunye nyagaleza amafuta emitwalo nga 17 kuva weeri kubanga nagisanzeeyo Masindi kubanga osanyuka nnyo okumanya enti emmotoka yo ogifunye kati n'omusindikira emitwalo nga 2 oba 17 z'amafuta. Kati bo bangi naye tubarwanyisa nnyo okulaba nti tubakendeeze oba tubagyewo. Naye abantu beegendereze nnyo kugamba nti emmotoka oba bagibye omuntu nakukubira essimu mugambe ati lesi jangu nsiisikane ku poliisi. Poliisi eba ekitegeereko kugamba nti n'obwaba akubye poliisi emunoonya mangu n'emukwata. Abantu ab'enjawulo be tukozeeko wamu n'abo abazze basanga ekizibu kino balina obubaka obw'enjawulo nga baagala bayambibwe okuzuula amazima n'okulwanyisa ababbi abagufudde omugana ensangi zino ate ne babattira n'abantu baabwe. Siri munyiivu ku kitongole kya poliisi kyonna naye ninayo abamu benyiigira. Okuva lwe twatandika omusango ogwo twerwanangako nga tunona abavubuka ku kyalo abaali bamanyi baaba omwana n'abateekamu amafuta okuva e Kabulasoke paka Kiboga ne tugenda tukuba ensiko. Naye nga bwe twatuukanga ekiboga tusooka kutemya ku poliisi nti wanewo waliwo poliisi tujja ne referensi yaffe tuzze ne tuti tunoonya omuntu. Ng'abamu bati mugende eno nga tebasuulayo bantu mutandikireeyo bwe mutyo poliisi. Waliwo omulala tannabakwatibwa yali ku lukwo olwo bamuyita Mugabe tannabakwatibwa ne kati naye nga y'omu ku abo abatta muzeeyi naye yaliko. Era bwe twatambulako ku poliisi ez'enjawulo twategeezebwa nti si gwe mulundi ogusoose nga batta abantu naye Mugabe ono abadde nga bw'atyo ng'adduka nti era alina n'emmundu. Nsaba bakama baffe abapoliisi batuyambe banoonyereze emmotoka z'abantu zibula zitya kubanga emmotoka yonna bwebula ne bweba efulumye ku borders era omuntu obuntu wa bulijjo tasobola kumala gagiyisaawo. Herbert Muhangi adumira Flying Squad awunzika asuubiza abantu abalina Fayiro ezikyagaanya okutambula naddala nga zikyali mu mikono gya poliisi bamutuukirira abayambeko okulaba nga bafuna obwenkanya bafune ku buweerero. Oba omanyi nti kyakutuukako omuntu wo naafa tonaba kufuna kintu kyonna kutegeera omuntu oyo oba yagendawa oyinza kujja wano ku Flying Squad ne tutandikirawo kubanga wano ku Flying Squad emisango emingi egiba reportinze oba tutandika
kunoonyereza ku kintu tukifuna mbasaba nti bajje wano ku flying squad njogereko nabo tulabe engeri tukikolako oba tukinakolebwako tukitandikeko naye we don't normally fail. Mu fayiro ez'enjawulo ze tuze tukolako ku bubbi bwa mmotoka n'okutta bannyinizo ekimu ku bisinza okuvaayo kye kiraga nti abantu bano bakolera mu bibinja era nga kitegeeza nti okubalwanyisa n'ababalwanyisa balina okuba nga bakolera wamu. Tujja kgenda mu maaso n'okutegeeza ebinaaba bivudde mu fayiro ezo ez'enjawulo ze tukozeeko n'ez'endala obaolyawo ze tunaakolako mu maaso eyo zikwata ku bubbi bwa mmotoka n'okutta bannyinizo. Mu kiseera kino njagala kutegeeza nti wiiki ejja tugenda kujja ne fayiro endala ziri ku mulamwa mulala n'olwekyo Lwakubiri ssaawa 5 ez'ekiro nga gataliiko nfuufu gaakaggwa n'olwokusatu tugikuddira amasaawa 8:30 ez'emisana. Nze Richard Kayiira Ssaalongo nkwagaliza ekiseera ekirungi kutuuka Olwokubiri. Beera bulungi.